So Nalongo Don Zella agenda kuyamba waliwo eno story yo n'omwana cephco eje nalabye eyitingana ku social media ono omwana wa TikTok gwe bakutte cephco. So Nalongo Don Zella Shila mama America mumumanyi Don Zella abeera mu America mukyala wange Don Zella. So jjo twadde twogerezeganya ku simu asazeewo okuyamba omwana ono cephco ng'ayita mu kibiina kye kye bayita girl power wadde cephco mulenzi but Don Zella agenda muyamba. We are hurt by engeri omwana ono gye yasibiddwa. Yes, mukimanyi bamusibye omwana wa TikTok mbwavuma abantu. Kati nenebuuza wano mu Uganda ani atavuma? Ani atavuma mu Uganda? Kati wezo sibo mututi yakuvumye. Neba nabatu tubeereko serious. People, let us be serious. Kati wezo sibo mwana wa TikTok oti akuvuma. Wano mu Uganda ani atavuma mumbuulireyo. Fena we are all fena amanya tugadde mu kuvuma bantu. Most of people abali ku social media. We don't have content. We don't have proper jobs. That's why we are there. Kati za junior anza kutwala mukomera mbu nakuvumya yagala kumanyira. Ne Uganda lwakite muswala. Kati oyo mwana cephco oyinza siba oyo omwana mbutuufu. Can you let us be serious? Can you imprison that boy? Oyo cephco ng'otegeera bulungi. Oyinza okusiba omwana bw'atyo. Those boys are struggling in life. Abana bababa gundi abo abana ba TikTok. They are struggling. They would have had better jobs. Abana ba TikTok bandi badde n'obulamu obulungi nga ffe. Sausages toziteekako. Rolex yokka. Ndeetere n'amata wano nnwe. Nkeera kunwa caayi lunaku lwa Mande nsigena mu office command. Mukama nga basinkanye president Entebbe. Cabinet meeting. Mpoziko nga nina appointment naawe naye era oba ojja kunninda. Tatange yalwana eruwero kati temukimanyi ti my father fault. So ensonga ya cephco ey'okusiba oyo omwana wa TikTok kibi nnyo ekyakoleddwa. Abaana abo beetaaga counseling. So Don Zella asazeewo okuyamba omwana oyo. Abali mu gavumenti abaana abo mubakwateko nga Bobi Wine bw'agamba abaana mubagumye. Teri muntu ali ku social media ayagala kubeerako. They all want good life. Abana banupu bagala bulamu bulungi. Abana ba TikTok, how can you open your ku baana ba TikTok? Na katudulira ako ka cephco n'enfaanana yaako. Really? Oyinza okugula omuntu ku lutalo afaanana bw'atyo, oyinza omutwala n'emukomera. Can you even ever wish? Nze banne simanyi mu Uganda gavumenti eno etwewaza ejja kuvaako. Ekyo nkibabuulira. Eno gavumenti ejja kuvaako etwewaza. Banne twandize eri abantu. Wano teri gwe batavuma ne Joe Biden bamuvuma. Kakati n'olwekyo omuntu bw'oba akuvuma. There's so many ways. Muyite abaana abo baagala ssente. Muwetandikwa ya milioni 5. Omugambe cephco entandikwa yino ya milioni 5 lekerawo okuvuma abantu. Yes. Give them capital. Ekyamazima kiri nti generation yaffe our government didn't plan for it. Teraji planningira. Government yaffe teyaputobulanga abaana bali ku TikTok bavuma abantu. They are lacking what to do. Nomanyi nti balina degree. These people abali ku Facebook and TikTok are degree holders. Because they were not planned before.
What do you expect? So ekyokusiba omuntu kintu kibi. Never wish somebody prison. Toyagalizanga muntu komera. Habata abantu bali wano bayinaayina. Wano ebisajja byakuba abantu amasasi mu kwekalakasa kwa November. Webiri wano biyinaayina ng'osiba cephco. That is wrong. Newunya ne police ye yakuta omwana oyo. Don't you have things to do? Don't you have things to do? Lwaki temukwata ab'ebijambiya? I think that has more sense. Ganda arrest bana batema abantu ebijambiya balumba n'amaka gaffe ag'ekyengera bana ab'ebijambiya. Why don't you arrest those? Mulifo ky'okukwata abaana ba TikTok who are just struggling in life. They are financially struggling. Their families are struggling. The state didn't plan for them. It's not their mistake. It's not their mistake. They don't have what to do. And it's in the interest of elites in this country to give them what to do. Genocide in a company ekapeka. Why don't you take them? $1 million. Get all people on social media about to give them jobs. But take a kumusala kwa $1 million. But what is so gula ebyuma bya oxygen mu COVID ne bitajja. But is prison, is it the best option that we can do or we can use to rectify the unemployment of the youth in this country? I think Don Zella is offering a solution. You should start offering solution to this generation. Simanya abantu bavuma abantu. At times people katinalabe bana abayimbi. I think there are some musicians abataddeyo fayiro basiba omwana oyo. Some of the musicians are idiots. I'm sorry to say. Mugenda ne mwekola ebintu ebyekisiru ne muloza tebagenda bagambako. Are you going to suffocate the whole country? Katogenda kwata buli omwaka ogerako because oli muyimbi. Nalabye kana ka bulunoke. Music yakulema. Bana bafiki famaika bali mu studio. Oli mukusiba ba TikTok. Bulunoke, which song do you have that is latest? Bana bonna bakuba concert mu Uganda gwe Bulunoke oli wa Farida Nakazi. Why you got to bury that already? Farida's time is already expired. She's extinct like a volcano. Bulunoke. Leave that boy alone. Omwana mufachi naye. Baba teda amanyi lwaki temukwata ffe. Bulunoke waba wa kitalo nnyo n'abasiba omwana. Why don't you arrest us? Lwaki tokwata kuyisima? Ne tukutenda amanyi kaye taliwo wisdom kaye. Kwata kwabe ense kutenda amanyi. Otegere engeri gye tuzitowa. If you think jakana naduli kiri wano kijakana naduli kyepulichinga tribalism ngakyo temukikwata. Katogamba olyo wa TikTok yakoze ebikolobero ebingi. Don't target weak people. His Excellency Jajja Tehabulwa abantu bamuvumye wano ne mutabaniwe ngata ina gwakwata. You ignore. Wano sono sajja kabaka bamuvumanga mulwadde. Did you arrest anybody? People ignore. Esi okunuma. Mu Uganda muna bantu abatayina maanyi bebagala okwolesa amaanyi. Those who don't have power. They want to show people that they have power. That's the problem of this country. Wano mama kadaga bamuvuma mukaluluko gwa speaker yakwatani chokanga nabamuvuma banene mwena alemu. So people Bulunoke and those musicians abatadde fayiro ku mwana oyo wa TikTok, it is not worth it. Concentrate on your music. Tukwetesaizinga kamiliyoni wano tusiba tumkwetesaizinga ze wano navumako yes amuvuma nagamba bugambi kamiliyoni yali ya deposit nasanga era ne tunyumya buza wisdom kayoyo twavaawo bubi nnyo ne kamiliyoni
Chameleone yali eri na Makindi ali kodinga nyimba ze nenyendayo buza wisdom kai katono kati Chameleone yazitire Makindi namugamba Chameleone you are my friend but is tebampa byakwogera because I respect Chameleone yomu kubayimbi abasinga okuyimba mu Uganda is a legend nera ne muyisamu emboko basirya momwe atera sijja kulya momwe so nze bye kisiru byammwe ebyo mbu you are going to arrest mbu abantu mbu abogera amazima mbu you don't want criticism and that is bullshit sikati eri ku modernity kati President Museveni kumanyi gayi na singa yakakwata bameka gendo otwekeko CBS bisajja biri awo ku CBS awo bina programs baba jita kasa meme bivuma Museveni okufaako obufu wano honorable Ssemujju yayimirira mu parliament na criticizing prime minister Mama Nabbanja nagamba Ssemujju what do you want me to give you oyagala nkuwe eki Ssemujju nga Mama Nabbanja yabuuza honorable Ssemujju that what do you want from me yeah so don't take people to prison over nothing. If the police is working, tunonya abatta abantu mu bijambia. That's what Ugandans want. Ugandans want you munlete abatta abantu mu November omwaka oguwedde. But how can you open a one so these younger boys of social media? Kazeta malembera wano nenvuma abakulu jenkerero okukima sente because bakimanyi junior njagala sente I need money jano mwozi yakapita ku birthdays esatu I need the money twagala sente government eno bwogigambo bulungi tekuwa omala bavuma ne bategeera a president has been said that people who abuse government are the ones who get jobs kati abana mukwata baki Checho government cheyateekawo jobs are not given on who has higher qualifications gwe take esimu yo bavume they will call you there are so many politicians bali mu byabufuzi they were once in DP kati abana mukwata baki mbo Bobi Wine mbo yatuma abavuma abantu anyagambye anyage Bobi Wine yali yatumyana nama murekerawo nama atokuwayiriza moral fiber yeggwanga lino yafa and yafira ku generation eziwedde bino byonna ebizibu bye tulimu olwaleero ku social media wosanga Frank Gashumba ne Wayisa Mufumbiro bali mu kwevuma big people kati omwana omuto omunenyezaaki bwana ku social media ani atavuma nange Tamalempe mulanga nyiizi nange nvuma nga nyiize gwe manyiro ndabe kati mbwera oja kundopa mukoti mbunakuwe mudde ndaba na muzina obutaba nabyakola kali nga Tamalo nteeka mukoti mbu my road of justice lwaki temukwata bali banguzi nasi bantu wamma kugira ntekera mukyayi wamma ntabuliro mpaka kopa antu just kutujjako nankani bana benyanya bateekamu nnyenje nogira mama so don't zera ngayita mu foundation ye omwana oyo ketumuyambe cephco afune entandikwa abeereko mu bulamu obulungi. Everybody on this world is looking for success. Abana ba TikTok abo batuluma, abana abasoma tebalina byakola. Give them what to do. Mukulu wange hamu nja mugamba akwate $2 million azuwa omwana abana abo bafune entandikwa. Bwe nabanda bye President Museveni nja mugamba jajja tyabulwa manyi nduddo mulaba manyi naye waliwo abankuba enkokola naye government ya Museveni mujjudde enkokola
Abana ayita wani noza wa Balamu. So Uncle Balamu timu Muhoozi eyamba omwana oyo. We all want to reform. Everybody deserves a second chance. Bujoni oli mukulya Rolex. Kubanga olabyeko chapati ogita eno saba tebagita Rolex. Bagita Macmillan American Pie. Era bana Uganda. Eno bagita Macmillan American Pie. It's a mixture of sausages and eggs. Kwe kunyirira kuno. Naye abana Uganda muyina amaalo. Gwe kubanga olabyeko chapati oloza buli yemwe ba Rolex. Bujoni yambo ali mukulya Rolex. Bagita Macmillan American Pie. So nalongo Don Zera ingeri gye wataddewo ssente z'okuyamba omwana ono cephco tujja kumuyamba ekyokumuta si kyaffe kwaffe tetuli bannamateeka tesifa abatwala poliisi naye abakulu abatudde naggulu bano abaana batabani bammwe bali myaka gy'abaana bammwe just because for you have got an opportunity to steal. It doesn't mean that even other people have that opportunity of stealing. Mind the difference of Uganda okubeera omugagga who steals what and at what time. Bye bitwawudde mu ggwanga lino abaavu n'abagagga mobbi kyabakati abbya amangu. Mu Uganda terikola tamale tondaba mande entudde but I will be paid. So those who fought in Luwero have access to money. Now their sons are enjoying because their fathers fought in Luwero. Lyegwanga lyetulimu. So kati bana abana ba TikTok batata baabwe abatafuna nnyo mukisa kubba mangu. Tetuba crucifying because tebalina byakola. Omanyi nga tonna judging muntu soko otunuulire basis ya byonna. Lwaki abantu bavuma abantu ku social media? Lack of what to do. Kati abana bano bato encourage cancel them. Wano mukalulu President Museveni yagamba abanupu yagamba abamajje bakansolinga abaana abanupu cancel them. Era kati abasinga baba webyokola. Apart from bano ba Bobby Yanga ba Sauda Madada abali mu firi a dictator. So those who have got an opportunity of stealing in this country, don't become a nightmare for these ordinary people. Kwa mama ina bakulu bomanyi simanya jeno gundi mukwano gonoso ko sibaba naku. Why don't you fight with people who are equal with you? Oyinza kuba embazi, oyinza okutta ensiringo ensiri bagikubisa ambazi. Can you kill a mosquito with a hammer? Oyinza okulaba ensiri n'ojjayo embazi. Why do you use too much power? Yet after all this government ejatuuka ekiseera eveeko because era manyi General Muhoozi yaddako kitegeera. So don't misuse power. Let us all live in harmony. We are all Ugandans. So mwe bayimbi mwe mutujjeeko olugezigezi ba Bulunoke mbuba kuvuma ane Ssaabasajja Kabaka bamuvuma bano owoza gwe Bulunoke mbuba kuvuma bakuvuma oyinaki. What do you have to offer to this country? Ntutubeera nnyo shocked mbu omwana wa TikTok mbu yakuvuma nnyo. That's nonsense. Mudde mu studio mukole music. Bano ba Gravity bali eri bali mu kuyimba. Gravity omutujju. Ono Bulunoke ali kulwanagana n'abaana ba TikTok. So, withdraw all of those files. It's not necessary. Wano ko jansere ko bwatu yali alesa amateeka ku social media ntunga agira agazaayo. Kasema kadem ga we as voters we have a right to call you stupid dim witch. Nebi abasema kad. Yabuga fenga balonzi tulina sebo right okuyita stupid and dim witch. Atenga kitufu ba voter right eyo bagina. The moment you stand for public office, be ready to give accountability to voters.
olaba jjajja teyabulwa yabaleka nga muvumya Jeno Muhoozi kali waliwo bano abaana basiba bateekayo bukatiyoni bwa Jeno Muhoozi ng'atamidde talina kyabanyega musajja wattu. I think let us give credit to Museveni's family. They have really tried to keep themselves out of nonsensical arrests. So Don Zella tukwebaza olw'okuba n'omutima ogw'okuyamba abaana abato. So wewabaayo omukulu yenna mu gavumenti ayagala okuntwala mu kooti mpa buwi ssente mpaayo $5,000,000 nga Junior saagala oddemu kunjogerako olabo banaddamu okwogerako abo abaana ba TikTok mubawe entandikwa Jeno Salaba kwata bateeke mu kampani ekapeeka buli omu afunenge miliyoni ye buli mwezi bw'oli baddamu balaba netuyinza kujjawo baasibaaga kato asibaaga kato bamuwa obukadde obusoba mu 3 yenna kati bw'omutulako atunula ng'ejjenje mwabasiba abantu mwavaawa. We are on the mass of President Museveni fenna bali ku social media kale tusifa abategeere nnyo. When you look at us the likes of Isima Wisdom Kaye Junior and others sifa abategeere nnyo, but just because the mass of this government that we are given this opportunity to get to asamire eggwanga so kati ate tubasibe tutya nga naffe ffennyini tuli ku masi kale ate mu abaana ba TikTok abamu muli basiru ndabalabye muvuddeyo mugambye mbuke bamusibe ekiri atabaala kyekirya n'asigadde ewaka. Buli we basibanga omuntu n'osanyuka the higher chances ne bajja kusiba. Laws are like a blind kid. They doesn't know its parent. Amateka nyumba galinganga muzibe tegamanyi maama waago. Omusajja yaleeta amateeka ga terrorism mu Bungereza bamuyita brackets. Wanoona le bomba bazi yagenda n'aleeta public management bill yagenda otuuka okwesimbawo ng'ate ye mukwata. Banne ebintu by'amateeka mu bigende mpola mpola if you are not a lawyer. Naye nga byebyo Technocrat Junior yeyo submission yange. So mwana through Don Zella mukyala wange tugenda kuyamba omwana oyo siru nalongo sira Don Zella my wife ye yanzijako embuzi. Don Zella, you took my goat from me. Era bannayuganda mukimanyi Don Zella yanzijako embuzi just because she's rich. Namwe mukole sente abakazi abaliyo mujja funa be muzijjako. Naye wezinaabanga eyo gye bakujjako every time. Abamu kati mukyazina mulunda ndogoyi. Ana Uganda obonye. So abakyala abaliyo mukole sente mujja zitujjako. So after Don Zella entrusting me with that duty, mulaba kamala okunakyali ngende ku police. Ebyokujjayo omwana oyo si byaffe. Tomboza Junior lwaki omwana tanava. I don't have those powers. I'm not the chief justice or neither I am the principal judge. Ate sikola mu police. Manyi police ya Uganda esesa omwana oyo cephco gyakoma okulwa mukobera bayinza omuteekako omusango gwa ADF. Manyi abapoliisi nga bayagadde okusiba. Wane mundu ya Bobi Wine yabulanga kondomu mu Arua. Kugamba manene gavumenti eno naye jjajja teyabulwa oba lwaki tabawamba abapoliisi abo. He needs to arrest some of them. Kale president naye nga awulira mbu baasibye cephco. Who is cephco? Gwe mumalirako amaanyi mwe babulonoke. Manyi abayimbi abamulina kyemulowooza kyemuli mu ggwanga lino ngaye temulina kyemuli. Manyi Uganda abayimbi balowooza baakabiye. Yet you don't have nothing that to show that now I'm powerful. Uganda fenna tweyiya. Fenna tunoonya bakungu mu government. In this country, buli omu ali mu yiyizimu. Buli omu yeeyiya.
There are only 7 families who are neziteya. Family ya President Museveni, family ya Kabaka. A few. Nepe ni abasigadde. So fena tunoonya bakulu. Era mwenamba sange wa genocide ngera mutudde mu munoonya. Wano mu Uganda teri yetengeredde. So lwaki oba osiba abantu nga fena tuli mu yiyizimu. Tweyiya bweyiya. Wamma bali abasajja batufuga banyankole. Tamale ndi mu Uganda. They're just helping me. Katulwaki mba nsiba abantu. Ngeba naba batika okudde mu Western Uganda bajja kunkomya Masaka. Sometimes let us be human. Buno obuyinza bwe tulimu bugenda tuuka buggwewo. Osegera. Goloza singa obote si yaliko. Okumanya banne powers obote yakomawo mu obote twera yamala n'avaako. So temutu igomya abantu. Nze n'ababbi b'ettaka era kye mbagamba. You can't steal land. Tebabba ttaka. Ate n'aliteeka mu nsawo. Era lijja kumala liddire bannyini ly'abatuufu. So the people who are still land abali eyo. Tosobola kubba ttaka. Kwa ettaka tosobola dditwala gy'ova. Era limala ne liddira abatuufu bannyini lyo. So ffenna tuli mu yiyizi. Tweyiya. Kyaze tamale sitiisibwa tiisibwa. Abakulu bolowooza b'oyina gwanya ge nange sibayina. Wana abantu bagenda mu State House ekiro. If you think abakulu bolowooza b'okozesa, they are the same bakulus we are going to use to fight you too. Ate ebintu bya Uganda mbu bya abakulu. Cephco naye bulijjo agamba alina abakulu naye teri yazze. Nze tamale sina mukulu gwe mmanyi. Mpozi ab'ekika kyaffe. Wisdom kaye ali Netherland yagenze Queen yamuyise. Wisdom kaye mutabani w'omulalo ye muna Uganda yeke yabadde nga Queen aweze emyaka 7. Wisdom kaye webale tukiikirira babbuloga. Webalire ddala nategeddeko twabaddeyo ku bikujjuko bya Queen e Bungereza. So Wisdom kaye bagamba mbu alina Oluganda ku nabakyala w'e Bungereza mbu ye Duke we gundi we Butambala. So the Duke and the Duchess of Butambala Wisdom kaye Queen mutulabire enalongo Donzella yuno kwali. Mama nkutumiddeko Donzella enkukubiddeko ku macha naye tofaayo. Don't worry. Update zonna ezikwatagana ku mwana oyo zonna nziyina. We shall talk after my life. Omanyi Donzella gwe wasigaza sente mama America. Ate onyirira luno. Donzella anyirira oyinza ga muwala wa myaka 16. Kati fa abasajja abafumbo otuleseewa nalongo shira. Bannange yakusinza aba yakusinze. Naye omukazi o Donzella Katonda yamuwa. Yawooma, yalabika obulungi, yayina sente, yayina omutima omulungi. Bannange njagamba President Museveni akuwa obwambasada mu America. Jajja tihabulwa. Kagamba onoonya kyojja ku Donzella nga tokiraba. Ye yanzijako embuzi. Mutuleke muneetu muwaane omanye Abanyuganda mwagala nnyo bawana nga temulina ssente. Naawe leeta ssente olabo basiikuwaane. Sitamale nnoonya ssente. Nalongo Donzella nkutumidde naye weebale kubana mutima guyamba. On a very serious note, Donzella oyambye abantu bangi. Naddala abaana abo mu Middle East. Tetwerabira gye tuva. We are all gonna die. So tell reason lwaki tuba tukozesa amaanyi wamma Donzella. Donzella bawo yali mu America. Ngate munnamagye. Biden yakukubira essimu Donzella nga wendi. Gwe nga tokozesa amaanyi. Ngate ku airport abaana bo tebasimba layi. Manna. Chovola nga fa abakulira mu ssente ba junior. Kaiza junior, what am I proving? I grew up in the money. Omuzimu gwa jjajja wange guyina Benz. Fe twakulira mu Benz. Kati zatamanya ngadi kokulaba Benz nga nina emyezi ebiri. Kati improving ani. Lunaku lwa Mande sikola. Tatange yalwana eruweru. Si yatambuzanga amawulire gabayekera. Jajja teyabulwa manyi. My father was
spokesperson we myaka 14. So why do I suffer? Sana bintu ebyo namwe ate kutandika namwe ate kutuleetera bitu wamma byakwennyonnyolako gwe tabwennyirira tamala embeera mabala na maloji mwagala nkole ki mutamale simanya mbu polotizo ziriwa mwagala kumanyira mumpitaye musirwiki alaga poloti ezitali zize. So you don't know that my father fought in Luwero. Abanayuganda mwerabira mangu biseera tunabajjokeza mpaka. So mumpalanye mubeere omunyendera mu masabo mbujjo niyasiraane sote ze mugenda mu okundoga lwaki temuzimba mu amayumba ate abanayuganda ne mutave mu masabo okuloga nga President Museveni ne mumala ne muloga Junior mutusiraane mujja gweddalu abanayuganda nga munsindikidde mayembe mbu following yake ejaggwa nze tamale following yange egwa inze tamale mbu following yange egwe mubeera mu masabo mundoga mbu following mbu abantu banjawe baagaana kaba manyira Junior nze tulusiteera kali mu Uganda muvubuka akyali yandisa mu kusinga nze bye nagamba gulunedi nti bino ebikazi ebigagga bye tukuula kuula mango dduke ebyo ebikazi bino byetaaga kuula n'odduka mangu gulunedi byamulema nze tamale bayinza okutwala ku poliisi bonna kudde nze kukuula n'enziruka mangu siina laavu mukyala wange Tasha nkutumiddeko nnyo laavu ama emisinga neekyana ekyo kitasa omwana oyo naye yali awooma naye kwesiriwaza Tasha nkutumiddeko nnyo ndiroonire amuloonire baby Tasha ne mukazi wange oyo Tasha bambi kale oyo omwala bambi nali mwagadde on a serious note nkumisinga teri angololera ngoye Tasha oli eyo siriwala busiriwazi engoye zonna teri azingololera siina ndabirira Tasha why don't you come back lwaki tokomawo banne n'omugaso gw'omukazi mu bulamu nakyo si kyangu Tasha come back ojja kusanga nno banzibye ebyaddala live Tasha eroni gwaga omukazi awooma kyangu nnyo okumuvaako ama baby Tasha nkutumiddeko nnyo miss you era ajja kudda n'ojja kusanga nga namuvinze ono bayizawo abamulaba bamugambe Tasha tamala ajja kumuvinga ono siina njoleza lunaku lwa Monday nze nanyambadde ng'omuzimbi kiri eyo mbukyankyawa gwerindako nalongo sira donzera amala okuntwala mu America bw'ojja okutegeera bw'abasajja abanyirira ate nga tuwooma tuli batono mu Uganda twasigala batono. So munzikirize ey'olwaleero ngimalire wano amanya nze Tekinukulati Junior naye abali ebweru abampeereza ku ddoola mwebale bano obwavu bungi e Uganda mobile money yange kweri ninaawe omusawo South Africa eyannembya ssente nze tamale bw'ogaanti ogenda kupa ssente n'otaziteeka kusagala kumanyira nja kukuvumira bwerere ku social media manyi saagala bintu byakuddawo kumanyira mubeereye South Africa muwaza Junior tukwagala nnyo bwe mumala nga mga Junior leeta ennamba ate n'omala n'otansindikira abamu mu nkwana si kibi because ndi andisam ne baba mukwanyenzi wabadde ne yabadde apita ku Garden City ava bweru ewashira mu Junior jangu nyenda kugulira omwenge mwayigaako mu Junior jangu ava bweru ava mu America yampise jjo ku Garden City sala biseeko ennaku zino njagala kwewummuza mba ne mundekemu I want to revive my life stegeera nga bwe mukitegeera I'm reviving my life no mundekemu to strategize nenga kyokunkwana kyo munkwana
I appreciate that. Walo na makubira simu junior ndagako. Nemutekako video call mbumbalageko. Mwenja balo power IGP. Martin Koso chola. Ye achali IGP. Uganda yetu ina IGP. Oba achali ko Martin Koso chola. Naba mwaba na Uganda era mwamwira bitda. Cha IGP wa Uganda ye Martin Koso chola. Tayogera. So kale byebyo. Njasamye nnyo kimala. Nina ensonga gye neerabidde. Olutalo lw'e Congo. Kambaweeko ka update kati ni ku Congo. Male ngende. Okay, for starters. Wabaddeyo olukuŋŋaana e Nairobi. Olwakubiriziddwa President Uhuru Kenyatta. President Uhuru Kenyatta nga beegayirira M23 eve e Congo. So East Africa eyagala ku deploying amagye as a whole okulwanisa M23. That is an update just for you who are not allergic to knowledge. Ebintu ebyo bibazibuwalira abana Uganda naye njafuna obudde. I think on Friday nja kujjamba nnyonnyole about olutalo lw'e Congo internationally ebintu bwe bitya olukamu. Don't worry. Nja kujja. So MC Rich nakulabye wano ng'osindika bu message bwo anti onkwana. MC Rich ankwana. Nakulaba luli ku video yange yasembayo Rich ng'onterako bu comment bwo ombo high junior.